Mbalamusiza ko banyabala basabo mwenna abalangira bambija basaba ne banava ndabuli muntu ina sekino mu josinze okula akatambi kano kwetola ensi yonna. Olunaku lwa mukaaga ennaku z'omwezi 15 wano wentudde zigenda kuwera saawa 12 ez'akawungezaako olwaliro. Buli mulanga nkoze ka video kana akampi mbanze namulegesibula kukola saa zino olw'ebiba biguddewo nga tebiraganye. Kale nga bulijjo njagala information musula ne mugisaasanye yonna. Obubaka buno ngenda buweereza eri president mbuweereze SG abakulembeze bonna ba National Platform nga mwenna njala mubufuna ebulungi nnyo. Baganda baffe tukola mulimu gw'egumu ba bloggers bonna aba online kuli Facebook, TikTok ne ku Twitter ne mu WhatsApp group n'emikutu emirala gyonna. Obubaka buno nsaba mubwosaasaanyize era mbutuuse eri bannayuganda bonna. Okusookera ddala nziramu omulundi ogwokubiri okubaza bannakawempe mwenna abasobodde okulondobamu mukulu Nalukola Erias okuba nti kati omukiise omulonde wa Kawempe North. Mwe bali nnyo mubalire ddala mwenna abasobodde okuba nga mukola ki mumulonda. Ensonga zigenda kubeera nga 3 zengenda okumenya mu ddakiika zino mpawo kaaga entono ennyo. Ekisookera ddala n'obubaka bwe njala mbatuuseeko buli omu abusaasaanya butuusi gye bulina okulaga. Nga bwe nabategeeza olunaku lwa jjo nti Yoseri yayise meeting ey'ekiyita mu luggya nga baagala kulaba buki bwe bajjawo ekiswalo. Muganda nga okuswala kuli mu NRM oluvannyuma lw'okudeployinga amagye, poliisi, jaati, kifeesi n'enkukunyi zonna nezijja mu kalulu ate ne kalemwa. Meeting baagiyise basazeewo nti bagenda kuwaabira National Platform nga bawakanya obuwanguzi Nalukola bwe yafunye saako n'okuvunaana oba okuteeka okumulugunya kwabira ekibiina ky'ebyokulonda mu kyakoze ensobi. Naye saagala babajje ku mulamwa. Ekyo bakikoze nga ogezaako okubuzaabuza abantu ng'embaga bulijjo nti bano abasajja bakyusa amawulire naye ng'ekituufu kikino kankibawe. Ekituufu kiri nti Yoseri yabadde atadde ssente empya n'enkadde mu kalulu k'e Kawempe North ng'akaagala by all means, naye amaanyi g'abantu tegamusingako. Y'ensonga lwaki yakozesezza eryanyi ery'emmundu, eryanyi ery'abasirikale n'agezaako n'okukozesa ensobi. Ekitongole ekikwasaganya ebyokulonda ekya Uganda Electoral Commission basajja bato ne bakazi bato abalemeddwa okulangirira obululu nga tebandangiribwa ne betebiwera nabo abantu babawadde nga bwadde bungi nnyo ne balemererwa olw'okuba nti obujulizi bwabaddewo. Teri kintu kizibu kulangirira nga kubba kalulu nga kaliko obujulizi owa DR form ekitera declaration form. Nga mwakiri nti ffe twefiiriza obululu omuntu baleka ne babutwala era twasigale tubawangudde. Kati Museveni kikyamuleetedde obuzibu era n'avunaana abantu ababadde ku kintu ekyo. Butwogeredde essaawa zino abasirikale ba commandant abakulembedde poliisi n'abakulembedde amagye ne jaati ne bakifeesa babaddeyo mu kukyankana n'okuba akalwako abasinga obungi abakwatiddwa dda nga bali mabuusu bayinza n'okukiisibwa mu bifo byabwe olw'okuba nti instruction oba ebiragiro bye babawadde okufoosinga okulonda okwo kudde ku sayidi ya NRM kwabalemeredde. Museveni yeerabira nti emmundu abannayuganda mundu zaabwe era bawuliriza buli bannayuganda yawoza buli kimu kyakuliisa maanyi era singa amaanyi gali asinga embazzi yewaata. Kati olw'ensonga eyo bakomanda tebadda ba poliisi ab'amagye bonna n'abajaati bayitiddwa dda okubutebya bukya bwe bakoze ensobi obutalangirisa muntu waabwe wa NRM muwala wa Kigongo Nambi okulya akalulu. Bwe bavudde awo olwaleero basazeewo bino wammanga era byenjagala tuseekenye essira. 1. Ekigambo ky'okukozesa amaanyi okukuba bannamawulire kyabaleetedde akabasa. Ekigambo ky'okukozesa amaanyi okukuba bannamawulire okubatuusaako obuvunanyizibwa n'okubamenyaamenya n'abantu ba bulijjo kyabaleetedde akabasa era kyabasiiza ekifaananyi kibi. Mu meeting eyo netudde amakyagaali bateesezza nti bateekewo okubuzaabuza abantu babajje ku mulamwa bo basigale nga bali mu ekonomi tuufu kwe kuleeta ekigamba nti bagenda okuwaabira obululu bwa Nalukola nti yewangudde. So njala bagamba nti ekintu ekyo ky'okugamba nti bagenda kuwaaba it is part of diversion, naye ffe batugambye tubategeeze okusinziira ku sources zaffe tutegeeze president SG n'okutegeeza abakulembeze bonna ba National Platform nti tulina ebiwayi bibiri mu National Platform. Tulina ekiwayi eky'ebyobufuzi, that is a political wing, ne legal wing. Bansabye ntegeeze president n'okutegeeza bakikwatako nti political wing esigale ng'ekondeminga brutality y'amagye ne poliisi ne jaati saako ne ba online social media activists bonna
across the globe aba national platform tusigale ffe ku mulimu gw'okukondemminga brutality eyabadde mu kalulu okuwamba okutta okutemula n'okukyankalya ebyokulonda n'okukondemminga amajje okubeera mu bintu by'okulonda ffe tusigale ku ekyo. Mbasaba Mr. President abakulembeze mwenna aba national platform bambe ba parliament mwenna ne bannayuganda bansabye mbagambe nti ekyasinze n'okuswaza nnyo Museveni kuba nti yakozeseza buli kimu ekyagaanye okukola kwe kuleeta amagye poliisi jaati military SFC ne bakuba abantu ne babamenya ne bawamba era akawulo ne kagaana okukola ki okuwangula. Kati ekyo ekyokuba bannamawulire ekyabaswazizza nnyo badde balina okulaba bute bagenda okugjawo ekintu kino okuba nti bakibuzaabuza abantu bateekewo ekibajja ku mulamwa bo baveewo n'ekyokuba abantu then babuzaabuza abantu bateeke ku bikintu kyakawulo. Kati bantegeezeza nsabe abakulembeze bonna nga ne President Robert Kyagulanyi Ssentamu Kwoli nti bakusabye gwotegeeza abantu basigale nga bakondemminga ekikolwa ekyokukuba okutulugunya n'okukyankalanya ebyokulonda nga kino kikulembeddwamu abalina kikondemminga political union national platform. Kati yo legal team ya national platform yetegeeze butegeeza NRM nti wemba muli wingi ogenda mu kooti ekiva kyonna mu kooti costs n'obujulizi bwonna ne electoral commission yeetaagibwa mu kooti mumugige bugambe NRM tubalinze mu kooti n'okumiitinga buli kimu kye mwakoze era n'obujulizi bwonna mu bukuŋŋaanye okuva olunaku lwe balumba ekitebe okuva olunaku Nalukoola lwe yalangirira nti agenda kwesimbawo olunaku Nalukoola lwe bamuwandiisa ebadde bijje bubeera mu kawempe enguzi okuba abantu okutambuza abantu abatalina ku polling station balina kulondera ebyabaddeyo ebyokuba buli kimu kyonna obujulizi tubukuŋŋaanye bannamawulire bonna abakubiddwa tukole kye tuyita records tuziteekewo buli kimu legal team yebeera ku ekyo. So ne bansaba nti political wing ya national platform online bloggers ne social media influencers please tusigale ku kintu kimu kya condemninga then bali legal team egambe bugambi national lawyers movement nti ffe tubalinze mu kote tulina buzibu kubanga akalutwa akawangudde mazima de bwenkanya era balangiridde ffe. So kati ffe ba online influencers activists social media bloggers ffenna ab'enkyukakyuka tusigale ku kintu kimu kya kusaasanya information ya kutulugunya kuwamba kutta bannayuganda ebyabadde mu kalulu ebitabalako mu nsi yonna just a mere by election. So bansabye mbategeeze tukole ekintu ekyo. So comrade yena gy'oli ng'oyogerera ku Facebook oyogera ku TikTok oyogera ku Twitter owandiika osharinga okomentinga tusigale ku mulimu gw'okusharinga ebifaananyi video ez'obubbi bw'obululu ez'abakifeesi ez'okuwamba ez'okutemula buli kimu ekyabadde mu kalulu k'ekawumpe tusigale nga tukisharinga tuve ku diversion yoga tebatuwaabidde no tebalina basis bakirese bulesi ku diverting abantu ogwo omulimu gw'okudda mu bintu by'amateeka tugulekere legal team oba legal block ya national platform ejja kihandolinga. So bansabye ntegeeze mwenna nti legal team ya national platform mutegeeze ena ne basange mu kooti oyo bawabire mugende kati bino ebyokunye okunyigiriza n'okukuba namawulire buli kimu ne bannaffe basiba byonna tubirekere ffe aba online abakola emirimu egyo ne mainstream media bwe nebetuyambeko ng'evuddeyo tukondemminga ebikolwa that is it kuba bali mu panic. Ekyo nkimaliriza era nkifundikidde. Ensonga endala njala tegeeza bakomredi mwenna ne baganda ffe mwenna abali mu Europe naddala bawangale mu Iceland oluvannyuma lwa mukulu Baramu Barugahare okuleka ng'akoze obuvuyo mu Uganda nga yenyigidde mu kubba obululu n'okukola ebitakwatagana ng'empale ya Mukama Yoseti Bahabulwa yabinyise dda mu nsuwa n'agenda mu ggwanga lya Iceland bw'agenza kusakira abavubuka mu ministry gyalimu ya Minister of Youth and Gender gyagenze bw'agenze mu Iceland okusaba obuyambi saako n'okusinkana bannayuganda abaliyo asobole obbapolota obutasobola kuba nti bava mu gavumenti ya Mukama Yoseti Bahabulwa. Kale mwe n'abakomrade abali mu Europe bali mu Iceland mbasaba temugeza ne mugenda mu meetings mugenda okusinkanamu Baramu Barugahare yadduse dda ali Iceland namutegedde jjo ng'afuluma dduka kati ngenda basa mwenda baganda afali mu Iceland n'aba Europe musobole okuba nga mulumba omwami oyo ebifaananyi by'embuyina video muzirina buli kimu kye yakoze eky'obuswavu mukikwate mukitwale ku Home Office and Minister of Foreign Affairs eza gavumenti ya Iceland bwe bate musobodde abali Denmark musobole kikola kubanga tegeddeko Iceland eri under Denmark
kati bakomredi mwena bali mu Denmark nsaba muteekeyo okusaba kwa mwene kw'emulugunya kwammwe nga mukondeminga ebikolwa n'obufere n'obuyaye obwabbala mu Balugahare bwaze mu Iceland okwesiga akazigo ate nga y'omu ku bamenyi b'amateeka mu Uganda abakola obuyaye bwetakkirizibwa ku nsonga y'omuntu ye nga ye ow'ekika eky'ensonga Nabasa mwenna bannayuganda bali mu ggwanga lya Iceland ng'eritwalibwa Denmark. Please muveeyo mutandika okuwandiika n'okutegeeza bakomredi bannaffe nti omukulu oyo olwedde ali mu Iceland ekimenya amate ye waddemu okutambula n'ebikolwa byakola ogenda ng'akootera gavumenti akadingidi ate nga naye mumenyi w'amateeka. Tubikondeminga era tubyogerako ng'ebintu ebikyasinza okuleeta obuzibu ebiera ebijja okuleeta obuzibu mu kalulu akajja. So nno mwera mubeere aweya nti abantu bano balamu ali mu ggwanga lya Iceland yatuuse dda n'ekibi kyegenda okuba ng'atambula nakyo okubuzaabuza abantu. So ebisigadde byonna mubirekere ekibiina kijja bisooti nga neffe ogwaffe tugukole n'okutegeeza bannayuganda kyekiddako. Ekyokubiri, buli kikolwa kyonna ekikolwa National Labourers Movement okwetola ensi yonna kati kyebakozesa bagenda kuba nga bakozesa maanyi buliisa maanyi kubanga tebakyalina sympathy oba tebakyalina muntu abaagala. Ne mu kibiina mwennyini ku social media platforms zennyini mbadde muli bannaabwe aba NRM abadde bakuutira akadingidi ku social media babavudde mbaga no akaluba bakubye bulungi nnyo okuswaza bannayuganda kususse okujerega n'okulengeza n'okukozesa amaanyi kisusse ate nga n'obuye balina bungi nnyo. So ngenda basaba mutegeeze abantu mutegeeze nti ebintu bakola ebyokutiisatiisa okudeployinga amagye okuteekayo emmundu byonna tebikyakola ate nno mbalayirira kino kankyogere wano obudde bugenda tuuka nga tekyali wadde muntu atya mundu wadde omusirikale kubanga the moment abasirikale bajja ku street ne batandika okubeera n'abantu nga bali bonna banywa bonna balya na bonna kiba kitegeeza nti amagye akakodyo okutiisa bitiisa abantu kagenda kutuuka ekiseera nga tekakyakola era tekakyalina makulu. So n'olw'ensonga eyo ngenda kusaba baganda baffe mwenna tembaako kyakotya mutegeeze eggwanga nti bano abasajja tubasobola kubanga emmundu zaffe ffe tuzisasulira omusolo n'abasirikale bennyini ffe tubasasulira omusolo. So mwenna abapoliisi na buli muntu yenna asobodde okuba ng'ategeeza ensonga eno mutegeeze bannammwe nti kyekiseera ensi yaffe tugyeddize. Bano abasajja tebakufaako tebafa ku bannayuganda tebabafaako bafa ku kintu kyekimu kukulyetinga ttera era mulabye nti omusajja oyo akulira jjaati y'ebikukujju Kijambia Maria Mungu Christopher Damuli akyagenda mu maaso mu ghetto za Kampala nga akuba enkungaana okukungaanya abaana ba ghetto kids oba ba ghetto youths nga babulira emboozi etakwatagana. Mubuuze mu poliisi yonna ye muntu yekka alina budget esobola okuba nga influence ng'ogenda mu ghetto oba due diligence ze oba area of operation ziri mu kubeera mu ghetto kunoonya baana ate bo kennyini gavumenti ebe yateeka mu ntata nga bazadde bakyasobola baliisa ddo baweerera nga tebalina mirimu. So nawe omuntu omukulu weebuuze kiki ekitwala Maria Mungu Kijambia Damulya mu ghetto kubanga baagala creating force eneeteraizinga abantu mu Kampala talina kintu kira kyagamba bantu. Olw'ensonga ne tumanyi nnyini mutemu ali mu kifo kyamu ali mu ofiisi nkyamu kati ngenda basaba komredi mwenna mutegeeza abantu temuva ku Damulya Christopher n'abatemu be era n'ababadde ekawempe bonna bakubye abantu badde bantu ba Christopher Damulira abateekebwateekebwa okuba nti bakozesa mu kalulu akajja. So komredi mwenna ngenda basaba tufokasinge ku 226 n'ekigenda mu maaso era mugirekere wootane nga bali mu baasi etatuuka gyeraga kubanga obudde tebalina obudde tebuli ku bbo emyaka tegiri ku bbo ebyenfuna tebiri ku bbo n'akawo tekali ku bbo n'ebirala byonna zino diversion z'abasimi baddira za yesu bannamukadde bali mu byobufuzi temubafaako baleke baboogere banaako bajja tubulya kubanga ffe tufokasinze ku kifaananyi kino kyakuwamba ggwanga nakutunula bannayuganda. Ekyokulabirako genda olaba online NRM bloggers bonna bakondeminga ebikolwa by'okkuba okukozesa amaanyi okubba akalulu kubanga abamu tebaafunye ssente nabaga weeyagala okumanya nti amazima bano abantu bagamanyi baleme basasula lwojja okumanya nti amazima bagamanyi bate babasasudde bajja kwogera amazima ekyo mukitegedde bulungi nnyo. Bw'oba oyagala kumanya nti abavubuka ba NRM ba bloggers ensonga bagimanyi engeri gye batabawadde musaana abamu tebabayise kugendayo boogera amazima gennyini agakaawa bagamanya nti buli kimu ekigenda mu maaso mu Uganda Museveni akola kyabutemu era si kyabuvunaanyizibwa. So mbategeezezza mubeera aweya nti bano abasajja amazima bagamba nti bakutiisatiisa tebakukola ki kyonna kubanga bano abasajja batemu. So bategeeza aba AICRA mutegedde balamu yazze eno ebyokulonda batuwaabidde ekyo mukitwale nga diversion bageza kujjawo kiri ekifaananyi ekyokkuba bannamawulire ekyokkuba abantu n'ekyokuwamba n'ekyokukozesa obubi obuyinza naye nga yo ekyabadde mu State House jo kyadde kitokota sekisaanikire empi ensambagere ebibuuzo ebyabuuziddwa oluvannyuma Museveni okuspendinga almost billions nnya kalulu ke kawempe ne zitaakola ng'amaze n'okusomba abantu kati njala weewuunya ekyanyizizza ennyo bbala mu kano kakulu
ekyanyiziza ennyo Balamu Lugahala ku kisaawe Wambogo ku muzikiti gye baakoledde raali gye baga nti yabadde nnene gye baasombe buli kika kya muntu bwe baavuddewo enkera kwaddewo okulonda njagala kukulayirira ku kisaawe ekyambogo bwe baasombye abantu bonna NRM teyawanguddewo wadde akalunaaka kyekyanyiziza Balamu ne basamba bokisi z'ebyokulonda eza bululu ezimu ne bazimenyaamenya n'ebyavudde mu kulonda wati byalitegedde bulungi kubanga bwe baatadde Mukama waawe Museveni weyakubidde kampeni teyafunye wadde akalulu akalema ne kinyiiza Balamu n'aga omusajja atusse kyekyamuddusiza n'agenda mu Iceland kati agenda akola emirimu egy'obwa minisitule naye nga ye mu meeting gye baakunyiriza abadde teyabaddemu so nze mutegedde amaanyi ge mulina salaba malira mu kiseera musasanya akatambi kano tujja kusinkana ku lunaku lunene mbabagandi mukuba bakuumire mutegere ekintu kiri nga nfundikira Mr. President tegeeza legal wing ebere active mu nsonga ezo ebisigadde bino ebya political wing ba online influencer online influencer ba bloggers nganze tusigale nga tusasanya information yo condemning brutality eya kidnap eya torture NRM gye yakoze mu kalulu k'ekawempe bisigadde ku lwakatuna n'ensi yange muko bankuumire musule bulungi musasanya akatambi kano